Waltugamba agala bwango yongere kukumanya kwa gwali kurubogola simba manya bampita shiwa mansegawa. Olwalo twagala kukyogera ku kigambo kye bayita akaboozi ak'ekikulu. Katwogere ku kigambo kye bayita akaboozi. Ddala eri abafumbo bino biwulirize bulungi nnyo kubanga siriwa kubiddamu. Munange ekigambo ekyo kigambo kya mukwano ekikozesebwa eri abo abantu abafumbo oba abali mu mukwano. Naye okulonyereza kulaga kati sofa nti munange omuntu buli wabeeraawo n'asubwa nnyo akaboozi n'abeeraawo nga takafunye ebintu ebisinga bikola mu bukyamu. Era okunonyereza kulaga nti omuntu oyo abeera anyiiganyiiga nnyo n'ebitalina amakulu bimuyombya n'ebitaliimu bimukaayanya n'ebitaliimu nga ddala buntu butininya. Asobola n'okujja n'asanga nga kapeti ye yagula myufu naga kakati gweyitawo wano kapeti ebeera etya myufu kubanga aludde okufuna akaboozi. Era okunonyereza kulaga nti akaboozi nga kawedde mu maka famire teziwangaala, abantu baawukana. Omukwano ogwo ogw'akaboozi nga tegukyalimu mu famire kizibu nnyo famire eyo okweyongerayo mu maaso. Omukazi abeera desperate nga kyanoonya nga n'omusajja naye mu maka ali desperate kyanoonya. Ate kasa batandiko kinoonya ebbali ekyo omuganda kyayita obwenzi. Kasa batandika okufuluma ebbali omukyala atandika gamba naye omwami wange kati ali bize ennaku zino, obwenzi nga buyingirawo. Omusajja akasandiko gamba naye mukyala wange ennaku zino takyampa time akaboozi tewakyali, obwenzi nga buyingirawo ebbali. Kikulu nnyo mu abafumbo okulowooza ku mukyala wo nti munange omanyi tugenda ne tubafiisa abakyala b'ewaka. Basajja bamanyi okubeerayo nga bali mu mboozi z'abasajja nagandize mukyala wange wabula ng'ogyeko okungololera engoye n'okwoza engoye zange n'okutereeza ennyumba. Bisigadde tetukyakwatagana. Kati mu kaboozi nze simanyira lwe nasemba. Munange mukyala wo kimuluma era kimuyisa bubi. Wadde oluusi takugamba. Naye munange yeetaaga service, yeetaaga obudde. Fisa wakadde munange mukyala wo omufunire obudde obwo. Kubanga bw'otaabumufunire ze zimu ku nsonga ezigenda okumuleetera okulowooza ku paato yali yamugamba edda n'amugaana. Ze zimu ku nsonga ezigenda okumuleetera okuva ewaka alowooze ku Agnes gwe yali yagambako edda nga yakkiriza naye nga ekitiibwa ayagala kiwa gwe mukyala we. Akaboozi oteekeddwa wakiri mu wiiki okulaba nga emirundi girimu ng'ena oba 3 mu wiiki nga mukyala wo akafuna. Naawe omusajja oteekwa okulwana ennyo okulaba nga tolinda kuyaggayaga ng'okafuna. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye ku Lubogola Simba. Good morning.